Akiramu yavaayo mweno wiki natugamba nti Akiramu naye no mo akoye gaukanye balinga gabanyawo tegali kusisinkana nagamba Maso Glory mutadde era natekawo ne Sheikh namukotinga nti yagenda running a divorce yabwe yalabanga red flag nagamba omusajja anachuka nabeera ne Maso Glory we omwavu we omanyakira mu mwavu Akiramu wasala mwami wange genda mukama analabirira mukama nayamba so Akiramu nga bamukyawa buli omunga aleta opinion ye ajja tiwalwawo abalala ajja tichecho chokoze we are proud of you ajja tabate so ajja ti ngagamba yalaba red flags zinazi ignoring am red flags ezo mwe mwali Akiramu okugirayo malaya zinzimia lipo mwe muli Akiramu gambo mwana wa manyina zenti banange kwata kujia niva na we agenda mu America yadda mu repu awaliwo omwana wa Kigundu yamusindikira pono gundi noodles yokuba aja tubebewa sane Akiramu yali gundi bula bikula tula waka bali bamugulireko kati na azirya ngazalunda ngasala obumere bw'enkoko bwomuta so akwanya abawala akoze biki aja tinamukwata yekoze obusolosolo naye bana n'omusajja asindikira omukazi noodles gwa arabawo yabala Akiramu nga bamukyawa nga avaayo nga atula ne mu kasawundi kati tubadde tuli awo tukyawolereza nti banange batandise basingo mazazi banange ajati you did the right thing banange ajati we are proud of you assalamu alaikum masha Allah inna lillahi wa inna ilaihi olwo bamukongratulatinga munange nga ajati atubakero post happy birthday omwami wange nakati tetunaddangulu nakati ba in-laws tebanadangulu tugenda kubira nalongo kitono nalongo yawolereza nnyo bambyani ajati ngagamba nti ateri musajja atabikola abasajja nga bakwala abasajja bonna bakatibakuma abasajja badedeza inaguma nabanga ayogera bulungi nnyo nesaawe no mukamba okukira omususu remember ajati yavayo nayogera ebigambo kati yavayo nakola statement eri nti omusajja mukyai nasirikirawo twandiswadde nnyo saawa eno andi okwogera tetwandiyogedde nnyo naye nze nfunye amawulire okuva mu America mbu Akiramu yabadde agala kukola suicide mbu yabadde agenda kwetta n'agamba ajati iye wogeza nondekawo ngenda kwekola ekintu Akiramu yabadde agenda kwetta omuntu nga wabakazi nga ayagala nnyo ekitonde kikyala ng'ate awomerwa emmere tasobola kwetambula guli muyaye Akiramu yaye kati ndowooza engeri jasinga omukazi omukyala amagezi yamutisiza bingi ngenda kukola kino kati jukira babya ajati mukyala mukaka naga mfaaki kasigale nani na Akiramu jukira ku social media ebigambo byayogedde twabadde tetuyina nti omukolo asobola okukuba bagitandika endeka moyo nange nalabye posting esalawo wengezo laba akulaga yawandise nti ba YouTuber fetwakoze omulimu ogwo banange omwami wange oweriso ngamanye ebintu bijukira nti ba social media in-laws baali batandise dde okutiisatiisa mbu relationship y'abantu kigambibwa mbu yatandika n'omugenzi akyakola ki akyaliwo nadda simu ebyo gundi yabadde abyogera ali mawale anti kati ekyo kyekisinga ali mawale we South Africa naye ali mawale olumu aba ne fake news ataba na fake news nedda ajati nze nayogera ajati yagamba wayitawo mwaka mulamba wayitawo mwaka mulamba ajati n'alyoka ayagala jizajireka abantu aye n'ekirala ekiratera okukkirizamu kokusaidiya abantu olulimi lwa seeka nga mungu tannamujjula lwali lwakyukamu bambi seeka yali munyiivu omukyalo era n'amawulire ge twafunanga abamu bagamba mbu yali asikaaliiko byatambula bingi nnyawo ebitategerekeka so saawa zino tulaba abantu abavayo nga baali mawale n'abantu amaloboozi ge twawulidde ag'enjawulo teweewuunya okusinziira audio gye nawulidde nakola statement ne ŋŋamba nti ajati ya papa ng'amaze okukola gundi post eri gye yakola nti omusajja mutadde biki biki nga ngamba ajati ya papa bawo waafa bambadde mweyagala oba olumiddwa twalako okumala ebbanga naye ye we yanziramu n'agamba gamba Megatron nti kale na papamu osagedde naye n'akikkiriza nti ya papa kuba tusobola kubeera nti neyagala ne Namukasa God forbid n'avaawo
ne vitawe myaka ena ne mfuna kibebi naye obo kati bazo mami wange banango mami wange nafanze sitafuna kwagala naye bera na attachment eriyo omuntu omuwa obudde obumala wotuse emyaka eno kakasa gye gyayita wayita mu mwaka gumwajja tibwe yagamba ajja kyalimba alimba oyo gayi yaliwo Seka yafandowooza mu Novemba wa 2022 omwami twamulaba 2022 kubeera Seka bambi yafaali depressed 2022 naye ezo okusinziira ku mawulire ge nafuna okuva saidi ya Ajati nti Sheikh yali yamukubako mbu propaganda era mbu Sheikh nga yeetondedde Ajati akuba abantu abamu tebabitegeera yavaagayo ng'amwetondera kulamukuba malisi abasajja lwaki mukuba abakyala ganja ku nsonga eyo ezisookera ddala information gwe nnina ku nsonga z'abantu nti omukulu baali baayawukana initially ng'era baayawukana lwa bwavu ate bw'asalekeredde okujja mu ndongo n'afunamu bwe yakola ati bwe yamala okufunamu ka ssente omukazi yali yanoba lwa bwavu bwali enisikini mukomawo ali enisikini n'agamba tekigenda kulabika bulungi omukyalo ono bwa statement gy'anaakola yonna ejja kunkuba jjukira bw'omala okufunamu akasente omukyala n'avaayo n'agamba nti yafuna akasente n'ansuulawo ali enisikini mbwe ekyo yakirabuukirira era kwe kwata abaana be n'abawa maama n'amugamba ngenda kukulabirirawo n'abaana bo neyefunirayo omukazi namutebi okitegeera mu kwefunirayo omukyalo omulala ye namutebi wamamba munnange bonna bamambo bakalyako kane ketenda okulyembola ali enisikini mwannyinaze mulwana yeddira mamba n'omukyala namutebi yeddira mamba nedda balabika emu yagabunga endala yakakoboza endala oba yannamakaka naye mamba bwe tutyo twelyamu so ali emisikini ngaffe tulina ezakivuvu tetweryamu munnange abamamba nze simanyi omuziro okimanyi omuziro gukyasinza okuwasa gwaffe ab'emmamba nga bangi nze nena mukasa tuli bamamba bwegendayo ewaabwe bansalira kataka oba banzeeka ku kijja naye nze ekyobukisa omulungi ndi mu ngabi omwami wange wangabi nsamba genda maaso so bannange ali emisikini ku nsonga ye nga tuzeeyo bwe yasooka n'akwata maama w'abaana ono ali mu complaininga mawulire n'asooka amuwa abaana be era n'abalabirira kati eno ku kitebe ku fanguni ng'alinayo mukyala we ate oba kyajja kitya oli omujja gye yali amupangisiriza okusinza ku information ate naye n'amuleeta mu maka geegamu era babadde mu nju nga bafumba aba yagamba biyungu alini abadde nga bajjajja bwakuba eno bwakubako eno bwakubako eno naye ekisajja kiganda kya bw'olifuna omusajja ow'emmamba mukwano ogenda kugereka n'obutula ow'emmamba abanga wangabi ogereka n'obutula ku mmere alla ejjogo nejjo by'oteekako bw'aba alidde nakati etimpa n'oteekako n'ettimpa tuyagala nnyo kakati ali ni bwatyo bwazze ng'atambula ennyumba ey'okufa ngo neebaddemu olukuubo oluwanvu ng'era bajjajjaffe bwe baakikolanga ng'ekisenge ky'ono kiri ku sayidi n'ekyono omukyala agamba omukuba kiri ku sayidi maama w'abaana abasatu Aisha maama w'abawala okitegedde kakati naye yabateeka mu nju emu naye ng'alinamu obusosozi tabalansinga mizaani tebalansinga mizaani nga tebalansinga kakati omukyalo ono mu complaininga omuggo ndowooza ne gutandika okuvuga ali emisikini n'amujjukiza kiri bwe nali omwavu wakola ki wagenda omukyala yamulekera ne badoogo era ali emisikini yakwata badoogo n'abateeka ku booda n'abatwala ewa maama ewa nnyina maama gwe bawambye maama bamuwambye maama gundi yali agala muwamba ono mulya nnyama ali nganda mulya nnyama yali agala muwamba storage ina ngenda jiba genda maaso kakati ali emisikini abaana yabasibana ku ndigi yabasiba ku zugu n'abavuga era mbu abaana baali balabisa bambi ku booda nga bamukutte mu kiwattu kuliko n'ow'omwaka ogwo agamba abaana bange mukituufu tolina duplicate omukazi ono agirawo omukazi bwe yagenda olwo alobye alese omuyimbi agambye nti omuyimbi avaako kona njala genda maaso kakati bavuga ku ndigi bw'ati agenda abaana babasuula obugambo mbatwala naye bwe bigaana mugenda kula ne jjajja wammwe nze ngenze kuddamu kutetenkanya ngenze kufuuka sita serebu naye bwe bigaana mumanye nti jjajja wammwe agenda balabirira ani maama omulimu gwe yakola kutundanga kote
n'ennyama eno ey'abakatuliki omudala gw'embizi mujja tulya embizi be bano abagitemera emmanju nga nnyingi kuno wano ku fensi ne bateekako akanyama ate munnaye bateekawo bigodo eri abo bennyingi ebigodo bye bibeera mu maaso yeyo maama ali ebibwato bwe yakola sali eni abaana abatwalira jjajja akomawo e Kampala anoonya hiiti mukama n'amuyamba n'agifuna n'akuba emboozi y'enkoola fayino we yagimuwandiikira n'eroka bwe yaroka n'agenda ng'atambuza omuziki ne gutandikira ddala okubuna mu matu g'abantu okitegeera kakati okufuukira ddala store waddala saga ya Parasol emaze okutuukawo kati bookings zitabuse so Alien Skin kwe kukomyawo omukyalo ono n'atandika okubeera naye embeera bwe zityo naye ndowooza engeri gye yali amujja ku mutima ne batandika okufunamu obutakkaanya emboko naye gwe bw'abeera ggwe ng'olesewo omusajja olwo bwavu omusajja n'afunamu ssente n'ojja ng'ozunga anti kati ate olabika omukazi oyo alina n'omumwa n'ekirala Alien Skin yabanga buvyeri najja n'amukuba abakazi bano balaba abakazi babigambo alabika yamumanyira kati nga ffe sisobola gamba ati nkube ankuviira n'entambula n'engenda naye waliwo abasajja abakuba eyakuonamu ekyokuba tukivumirira yes tuvumirira domestic violence mu bufumbo naye nze mbadde njagala omanyi ffe abakazi tuli bazibu omukazi aprovokinga omusajja omukuba n'omuvuma nomala n'omugamba jangu onkube bwakuba n'ojja n'otuleekaanira twagala okumanya madaamu gwe yavuddeyo kiki ekyakubya alizoba yamuprovoking as though we don't support violence but okakasa ati ali ni kagoggo yes nga ne Namutebi naye avuddeyo nawe Namutebi bw'anaavaayo awo tujja kusaidinga nabo naye ono omukyala nze ndabi wasamwasama naye okumanya wasamwasama mukazi wasamwasama ne taata wa bigambo muve ku muyimbi taata wa mwana taata wanyo taata wa Aisha yagambye mwagenda mugulako defilement wegendereza ebigambo byoyogere naye bakubidde mu Rwanda eggulire ku mawulire gangataliko ate baali wadde mukazi kasitambu bakuwa omukazi ekikazi tekizannya kino ekazi ekiri ennyo ali kyo baŋŋamba bwe waakyo bawaakyo agula kiro akikuba ennyama emu ekyo ekikazi omairi voicing amawulire agataliko agula kiro ennyama emu buli sande kanyama kati sande etuuka abagenyi bajja balya ku kiro eno n'endala ejja abagenyi b'omusajja bajja balya ku kiro eno eyo olwokusatu sande eyokusatu taata Sam kula nyama emala abagenyi babayitiridde okulya ennyama yange tandika okugula kiro 2 yamukube guliyooza ne litambuza bazita mulwana ono amanyikiddwa nga nakubanga omukazi naye nze kyendabawo ekisooka taata yavuddeyo n'agamba mbu agenda kugulako Alien Skin mbu yayagala omwana we ng'ali mu ssomero agenda muteekako defilement kati kyetubuuza abazadde nga tebanna defilinga baana waliriddawo omwana we bamugira mu ssomero ne bamupaaza ne bamuzaalamu abaana basatu taata waliwa taata ayagala beera fresh dayimba era ate obutasoma butawanya taata ye buuza okimanyi nga n'omusango tebananenya musajja basooka ne banenya omuzadde abazadde walagajjalira omwana wo taata wa Aisha mwesonyi Alien Skin mugende mulime oba mugende mukanike muve ku muyimbi ate naawe omukyala omwana g'okayanira nti oyagala baana ogenda baliisaki bwe wabalekawo n'obasuulawo maama wa Alien Skin n'abakuza wali obasuddewa Madam Aisha tuuze emba genda ofuneyo ekibira okiyiikirize otema amanda leka abaana ne taata waabwe because taata alina obuvunaanyizibwa ajja kusobola okubalabirira nze nyigira nnyo omukazi waliwo ayinza ogamba ne mukasi atozaalangako tomanyi bulumi bwa mwana kyenjagala obuuza lwaki mu kusooka yasuulawo abaana n'abalekera Alien olaba ekiriwo saawa kati guno ogwokubiri gukulumye nnyo ekiriwo saawa zino ekituufu bwe bana agenda mu mateeka bagenda bba Alien alina obusobozi bagenda bba wa maama waliwo emyaka bagenda bba wa maama ali nti abakola abapangisiriza ennyumba agenda tandika tuleetere eno by'omukazi wa mawulaana kuba kati omukazi oyo omulaba tutawaanya buli gy'anaako mu muba okumpi na bino byonna byamukubye mu mawulire atajja okwongera omufuula akagoma naye nedda omukazi oyo nze mbabuulira nze omanyi wadde ninza oba nga Alien Skin siri faani weesi biki but ntunuulira ensonga nga ndi objective omukazi ono alina motive ne taata we
balina kye babala kuba taata alina statement gye yayogedde nembako wera ddala mbweki ekyonziira mbw amanya galiyeni biba bimenke omusajja yazaala mu mwana w'abaana 3 noyisa mu mutabani wa mutabani wa amaaso bw'otyo ng'ate yabadde akuuma abaana taata ali enkwacyo naye musimanya mateeka ge gagenda olamula bamubuuza ku baana mubuuza bosaagala bimanyi bali bazzukulu bannanga abazadde mwagala nnyo ssente ne muyitirira agende empola naye alien skin kyembadde musaba wadde nze supporting violence yandifunyeyo abaana ne taata ne bamukyangamu taata abadde anyuma mukyangamu asuse oli taata abadde anyuma mukangamu abakumunne bulumiki buliwa kyekyakubisa muwala we nga yakwata abaana n'abasuulawo muwala we mbusimanya njagala baana ekyokusuulawo abaana ayinza okuba yakola enso lwaki yavayo nakyogera naye nze ekyokuba kyonkivumirira ekyokuba muwala wali enisikini teyandikoze alabika teyagende yalina powers zonna bwali busungu bwali busungu powers zonna ndi authority omukyalo ono butamuwesembereza jukira yali agenze yakuvamu mu mbeera eyo obunajaba n'abakazi obalaba yandikuta abakazi kati kankubulirize ne aliwa nze navumanga Tony Mawejje nga nsinga amaanyi nsinga obunene yankubanga nali muvuma kati ono omukazi ayinza oba naye alina kye yakola aliyenisini gye yakola yali asobola okulabirira omukyala n'abaana be nga abaawudde tetumanyi teeka mu nju emumoze ekiriwo ekiti kyabulaba ennyo bajjajjaffe ekyakikozanga ekyo bajjajjaffe abakyala babatwalanga abaana nze si byadda nnyo ndowooza awo nga mu 2006 twaliko mu kyalo eyo esingo bayitayo namutamba nasanga omusajja semaka ng'agalamiza omukyala mu lujjangu babakubira ddala naawe babakubiranga ddala bajjajjaffe olw'okuba tewaali mateeka obuyinza bw'omusajja bwabanga busukkulumye nnyo yensonga lwaki baali basobola okukola ki okukwata abakazi ababiri ne babateeka mu nnyumba eyo nga tojja kukola bbuba wookolere bbuba muggo kuba omwana ne maama babatwaliranga ku levo y'emu naye ku mulembe guno muze okwata abakazi ababiri n'obateeka mu nju ebbuba ery'abakazi lirinakyo osegeera kababe basajja abo abanene ba pulezidenti baani tasobola kontulinga abakazi babiri nju emu kujja kubaako amunyinza okukakana ng'amukoze eki nga tumaliriza nga tugenda yandikoze yandibadde akwata omukyalo ono n'abaana be n'amufunira ennyumba abaana basoma n'abeera eyo ye n'abeera ne mukyala wo n'omupya ne beeyagala mu mukwano okusinziira yali takyamukubiranga wano yampangisiza ennyumba n'abaana bamukubira engeri nalabye alien skin ng'ayogera ku nsonga ya maama we bwe baali bakukusizza nga bamubba mu kyalo waliwo omukyala Grace bamuyita Grace yali abeera eyo bweru eyamuwa Range Rover ekyo kyeyavuganga ekyaliko enamba emyufu mbuye yalina enteekateeka ng'ayagala alien skin amwagale naye we yagenda ebweru ng'amwagalamu byagombi taata ne maama kumukozesa ng'ayagala mukalabasa yakozesa mmenke kakati menke n'abigaana omukazi n'anyiiga n'amugyako ki Range Rover ekyo era omukazi kyeyakola omukazi yali ayagala lepinga menke abafe ate no yalinga abakazi b'ebweru abalinamu kasente bagufuula mugano bano abayimbi simanyi baserebu be batwala ne bagala obbaka baasajja jali wakozeseza kigambo ki ku sitole ya Kulusuumu vulnerable anti abatalina gwamanyiiyo gwajja n'amutigaatiga ekiro babi baali baagala mulepinga ng'oli n'asindika abantu mu kyalo ne bawambaani ne mulya nnyama yaliko nemulenyama musajja mukulu lwaki kinalabika kitya kirabika byo omusajja omukulu yawambye maama wa munne omukulu yali akoze ali nganda mulya nnyama oba yali yegwanyiza maama wa mme
mukulu munne yakola era bambi bokujjayo gye baali bamuwambidde maama yagenda ne poliisi n'abagundi bonna abawanvu n'abambi ne banunula maama ne bamutavolaba maama ayagala abeera ku gaadi ye musajja awalina ensonga nali mmanyi bali mbyakyo bahu anti maama taata abaana mwena mubeera mu nnyumba eyo bambi ebyava kuli babikopa mu firimu kale kankugireko sitole entuufu kati buli muja atamanyi abamu bagimanyiiko wulirizawo nnyo wano mpuliriza bw'okimanyi mama wange sinze namujja mu kyalo okubeera naye wano mama wange simujjangako mu kyalo era simuyitangako tijja tubeere wano era mama wange singa abadde akyali mu kyalo eri osanga singa alina fiiti nga newaali twazimbawo dda kuba n'amataka g'eri ebbeeyi kati tugisobola kati gwekimanyi mama wange okujja mu site babbayo mu bbe nyumiza akutuukako atya no kati nze wembeera wano eno basajja bange bajja batangaaliza nabagambye va konsodiza ku kyetaano kati bwe banaaba bamanyi osiwa wano atwala buno Makindye bajja mulumu nze mama wange namujja mu kikomera ekya candidate omu mu Nuupu era nga bagenda omuvuga speed bwe batyo bamuteeke ku mawulire nga alina edda nno nga bwatawa mama ebuki buyambi omufuna omudeemu oyo jukira nze ndabayo wengende ebulaaya eyo ekidemu kyanyingira nnyo kidemu kyesimbyewo eyo ekibogala kya Kigulesi Kigulesi ekyo ane kineetimba nnyo era ndalinga bwenneepima mbalina okudda eno essimu biki mukinzigyeko enamba y'essimu biki tutaddekojukira ne kalungi lova kalirako bunamba bwe nali nfunya biki nga ndaba omuntu speed kwanvugira ndaba speed ya nenkita ugamba sigenda kusobola emboozi nanyiza obutagikola ki obutagimalayo kati mandi awo mama tagize simujja mu kikomera kyoyo mudeemu nti nze bwe nalemererwa obwenda maaso baana kiki yali ayagala deemu nga tagenda tava e Bulaaya tajja wano tanonayo maama wange mu kyalo tamussa mu kikomera kye samujjayo na poliisi ozuula otya nti maama ali mu kikomera ekyo namukubira essimu oba nga aliko enfuuyirizi yatuuka bennyini mukubira kiri kitya mukadde ngamba nze no ndi Kampala oza ate Kampala wa nze bandeese ebiki bangambye gwe wafuna ssente kati gwe bunaba ofuga omuntu yena afunye obudde ajja genda waneena ajja kusobera mama wange ajjamuwa ku sitole ne munne nti mulya nnyama oyo bagenda mu ddabo kabini nakigambako omuntu ne mugamba mwana kimwe mama wange bamubye mu kyala mu Jessica ningena ne poliisi ne balooya awo kiro nnugu neggo omanyi sitole bajja gikujumiza nze nikuwako mitwe bw'otuuka okumugjayo biki ebyaliwo byennyini waliwo okusika omuguwa bandi abamulina gwomanyi ekyali awo ati kati obitandikira awo awonna obitandikira omudeemu naye wala gwali eri yina nja kusula mu kamba ate nakukoze eki onfuna kati just buli story yonna kati tewali ejja buli story bane mabega waayo katwalira kumanya ani ali mabega wa story zonna ezitambula kati omudeemu oyo weyavaawo kati omudeemu tawukana tuyawukana ne gaazi olwo era bejjukirawo ate moloke ebadde ali eni ate bagiwaddemu gaazi obejjukira ate omudeemu oyo omu yazita naleka ogulaagula bonna benali abaali bandinaanye gwe babuuze bonna abaaliko wanani gwe nali nnyombyeko naye nsaba tugende butereevu ku story eno etambula y'okukyala tuli mabega wa kino before kino kulaze nti nno nga nkyalo gye ŋŋamba waliwo yabba maama wange mu kyalo yabajja bamukwata video bwe zityo nyumya emboozi nga namanyanga kuwadde mitwe ebiri kugoba otandikira oyogedde ku mmeeya Mulyannyama n'omuba wano kufangonya era nabagambako nono wano batundawo nti bwekimanyi nti wano wendi landodi wange yazze n'omunigo omu nga baguzeewo
Muniga ki? Gwe wuliriza nnyo. Waliwo abantu abalwanyisa fango ne balowooza oba fango ne balowooza ki? Bo balowooza oba Eliya. Ekitegeera? Kati gwe omanyi nti ne fango ne bagiwandiisa ddeyo mu bino bigundi tulwakwa bya mu nkoko tubeyo nga tukaana ssebo waliwo abaagala ogitwala. Mbo bagiwandiisa simanyi National Register biki. Ne aliyeni. Sikini. Essebo. Kati gwe va kwekyo gwokimanyi mu kyalo kyaffe waliwo abaagula ettaka lyaffe ery'okukijja. Tonvuga speed. Ulirya nnyo bino emboozi siginyumyanako sinalaba enyumyanako. Era buli kaseera buli ekiba munda beeri mayirungi gange lwaki. Ali eri tusobola okugula waali tusobola okugula mu kyalo kyabwe. Kyoba n'ekiziga kyange nga waliwo abakibanjako nti waliwo n'abamanyaali batandike n'ogoba ku mpapulo bwaki n'ekiziga kye kino ekimu tukisike. Nze mpita mu kusomoozebwa. Kati ndogamba kyekimuwaga omukulu kyaka tikitoko tugweba tikitoka. Chaka kyekimuwaga bageto yuti atusasule ku bageto yuti awo bamujjonkere. Wa kyekimuwaga kyake ebimotoka tubikoonekone. Omukulu waali paka omukulu yasima tukonkwefiira kwennyini emisana olabanze nze nkubibwa amayinja ate ne bagunsalira kati gwe ezo jagazaaki. Omukyalo oyo yagenda n'ayimbirako zino zi campaign za NRM. So kwaliko Minister Kasolo. Omukyalo ono waliwo bagamba mbu bagula abantu bamuvume. Mbu yagenda n'abuuza ku Minister ne Minister nga gabanange buno bu Kampala girls why touching. Nalabange engalo azijja. Mbu Minister n'ajjayo engalo. Kasolo bwakyo. Omuntu kigwego yali yewadde nnyo nga bali mu mukyala we. Ai Doctor. Omuntu gwasinga okuwa respect ali ogwo. Mukyala w'omukulu. Ali omukulu. Oli yali asibye ekitambala ekinene. Owe Masaka. Ate Aruna atanye omukazi oyo. Era je buli mukolo gw'ovunaanyizibwa abatuuza wano ne batuula. Ne abasigadde bonna. Okimanyi nti Dokita Mbo. Dokita yese mama ganzi. Mbu kandamu. Dokita yagenda Aruna ina gye yali. Dokita n'agenda n'ategeka omukolo. N'ategeka ekisenga kitadde amajolomero. Byonna bicepecepe. Gudi otera agitaddemu ebicepere. Oliko yembozo yani yatunyumize yembozo omusajja n'agaana osulawo. Yamugamba bino byonkoledde nze sibimanyi nina program. N'agenda ekyotera. Kyendaba bana abakyala bonna bakiyita agondi amaanyi. Bonna balina amaanyi ameemanyi. Kati Prince Samira jjukira luli abadde tayogera nnyo. Era ne birthday y'omukulu Aruna yaliyo. Yapostinga keeki n'agiteeka wali. N'ateekako ekifaananyi ky'omukulu n'amwesinga. Anani we yakola kanena kayimba kajaluna. Polere nkomera simu baby jikwatse. Namalaga ewasemba I love you Aluna. I love you Hajaruna. Ate nerinya tali malayo. Tali malayo. I love you Kaso. Awo singa I love you Hajaruna. Wamponye. Tewali ako kasolo ka wamponye. Sweet. Gabu ita kasolo ka wamponye. Yogezi kakati ate nga ndaba gundi Minister abakazi bano bonna abaagala ayagala Doctor leka ndete information nanti obuzibu bw'omuzonga ogenda fiira mbwavu kolera bantu kati asinga kwagala Doctor labayo she's a doctor ayagala balakati naye kati nkuwa scenario ani yawadde Amira ddiru y'okuyimba ani yamadde nedda si Aluna si Minister babera ne team ne bagamba tugenda yita abayimbi bwe bati kubulira ebintu ebyo byonna bya Aruna Amira wamulaba ddi mikolo gye abeeramu ayimba nnyo mulaba ayimba Amira ne Sabwa Natoli nakuzo basinga oyimbira ku bintu by'endali ani amukubira paasi kati bonna abaagala kati bo we bakitegere nti omusajja finaato agala buli omu yeerwanako Dokita alina ttiimu ye n'Amira kati alina kubanza we nategedde bwa Amira yazuuka naye yayungudde abambi n'abawanvu batandise kubateeka eno ani asindika yes nakawulidde kati bonna that's life era omusajja wammwe naye mukimanye nti mukyala mukulu ye alikyotera naye n'abakazi alabike naye n'abasajja bw'owasa abakazi nga bali ng'olina abakyala bangi abakazi mubateeketeeke bw'oba omukazi tosobodde muteekateeka towasa mulala kati zino entalo z'abaana bato singa tetuzirina ku internet omukazi Eva aba mwana muto
naye nawulira n'Amira agamba Amira yagamba nti omusajja yamuwoowa kisoboka byonna byaggwa atuwe ku bifaananyi kati leka ebya Aisha biri mu public domain genda ne ku Google wuliriza tekako ku Google omusajja okuwowa tekyetaagisa mawulire okitegeera kale shegeza naye amulya ku alaali abaagala bantu aluna alali mpayeba aluna agenda kuba abantu awo akalulu nakitegedde kuba kati yafunye Honorable ngenda kubuuza ani gwe ngenda okubuuza abakyala gwe ngenda okubuuza genda maaso basaba ne bajjabo wanki nali wano kyotera mwe bali kujja ndowooza mbaka mumulabye mubaka wabwe mbaka w'abakyala abakyala baagala ki Kasolo